nga tutandikirawo n'omutabbizi ani eyeetaaga obuyambi. Mwami Matovu. Wani sebo. Gyewaleko ssebo. Kale sebo munange mugyewale. Kale ssebo. Sebo. Bigenda bitya eyo? Tebadde bibi. Naye munange. Ono Katongole yayogera naawe. Omutongole? Ye ssebo. Muli mutya? Tuli tukola. Bannange simanyi mukola mutya kubanga ffe tukulinze wali eri ku kkoona. Ewa. Tukulingirire ku kkoona wali eri. Mukoona wali mukalulu. Mukalulu awe waawo. Ebbaale. Essebo. Ebbaale bakimala dda bagenda kunteeka mu paalamenti. Munnange. Kati buzibu ki wadde ompeeza ka message ogamba omutabani yabadde kyati. Munnange mutabani mubawa yabadde ki omanyi n'ennaku zino bibiri. Munnange nalwawo kasukaali nga lunaku buli bwe nali mu kibuga kunjanjaba nga ntuukira wuwe munnange ne banfaako buli kimu nga munnange nga bwemanyi munnange abanabira bulungi nnyo. Omukyala we nga gyali akulabirira. Nga alabira bulungi nnyo. Kaakati naye munnange mutuuka munnange n'agendako kyeyo nga bwemanyi emirimu gyaffe n'agenda e Juba. Mutabani we nga taliwo awaka ali Juba, gwe omuzeeyi oli waka ne mukyala we. Munnange n'agenda atambula mukko kati mwami ono mutabani wange Lubega Simon. Munnange nali awo munnange nnaku zino buli bwe ngendayo munnange ng'ageze mu ddwaliro ne ntuukira wuwe. Anti bw'omanyi bwe ntuukayo nga bamukubira munnange nga mukoonako bwe mukubira essimu yange takwata. Bwe ngambako mukyala we amukubireko amugambe ntuuseewo kubanga oluusi endikaka ssente ka transporti nga atusindikira munnange ne kipapu ey'ewaka munnange nze byendya bizibuzibu eno ya bulijjo bizibizibu munnange n'ennaku zino bwe ntuukayo takwata simu bwe bamukubira takwata ne bweba nange nemukubira nga takwata munnange kati simutegeera. Tomanyi kiki kizibu kikiriwo? Simanyi kizibu kiriwo oba emirimu gye gimutabuseeko. Nagerako ne bannange ne baŋŋamba munnange oba bwana akomewokko twogereko naye. Oluusi ntya n'okutya ne ŋŋamba oba ali mu kkomera atayagala kumubuulira oba alina ebizibu by'alina simanyi. Kati sukaali yeeyongedde oli bubi weetaaga kwongerwamu kasente? Munnange sukaali ndi bubi bbiiro z'eddwaliro mpitirivu n'embeera munnange nga gyerimu kati buli bwe ntuuka ewuwe bannange kati nooza ne wiiki ejja ninayo appointment n'omusawo yaŋŋambye nkole nga 3 mu mwezi kati njagala nsigaliyo ddala mwezi nga 12 awo. Kati naye kati namukubidde essimu kawungeezi jjo yayise mu muyindi 2 ogwokusatu n'agifuula bize ngamba munnabika ate n'anakuba ekiro Lubega yaŋŋamba takola gwa sikaali naye munnange n'ekiro nibwekuba kwegamba omutabani akulagira ddala ng'akwejjirako ddala. Simanyi kiki munnange yanjirako ddala ate munnange ekadde kensingira ddala omumwetaaga akasukaali bwe kalinnya we kati simanyi. Okay, kale katugenda mukubira tumwegayirire twogere naye tulabe tusobole okuba nga mukwatagana ffe simu tugiina tugenda mukubira. Mukubira munnange nze taata munnange. Kale Bambi. Taata ngaalabye. Omwana omwana. Lwaki yeewala? Mukubira omwana tulabe. Tulabe naye tomanya okubaamu.
Hello. Alo mwami Lubega. Wanjisebo. Jiye baliko ssebo. Kale sebo. Naye bali kwesebo. Kale bambita Katongole omutongole. Katongole omutongole. Wa BTFM Priscilla Namayanja ne Anko Kabogoza. Wano mutabizi wa BTFM. Sebo. Kakati omwami gwe bayita mwami Matovu omumanyi. Mumanyi. Mlozo omumanyi mwami omuyita otya? Anaye. Saga bintu bya mwami Matovu. Saga ate kakati ato bintu ngako bintu bya mwami Matovu. Bana ekitete munjagaza. Ono kitaawo. Ntumanyi kitange. Ekiriwo kiri nti omwami ono yatukubidde essimu n'atugamba munkubirire ku mutabani wange ambuulire lwaki tokwata ssimu ye ono taatawo mulwadde wa sukaali ali bubi yeetaaga buyambi. Leba naye mukulu Katongole omanyi kitange kyeyankola kitaawo yakola ki? Nekana mumwagala kubeera abantu bazibu buzibu saawa zino munjagazaaki naye nedda ffe munjagazaaki mazima ddala omulimu guli bugumu gwe twogweffe tugutukola twagala kuyamba ku muzaddewo oba omusonyiwe bweba nga waliwo ensobi yonna. mukulu Katongole wulira kitange ewange wanja namweta bulungi ewange era ku nsonga ezo n'ayagala mukazi wange n'amufunisa n'olubuto. Kisoboka ate kati tekisoboka wakati bipya wulira nobwayogera mbu kisoboka ogamba gwe tolirabangako kipya matugo oba lwali lugambo abantu bayinza okwagala batabula. mukyala wange yali alina gwanyumiza mu saaluuni era mu saaluuni era ate waliwo awulira oge yanyumiza n'amugamba nti sezala wange yankutte. Bamukwata bukwasi oba simanyi awo era bwe yanyumiza teyamanya waliwo awo yawulira yajja n'ambuulira era essaawa zino emyezi gyemaze zino mukaaga ejjuba mukyala wange ali lubuto ate si bwange. kati mukyala wo gwe wali ombuuza olubuto lwani yagamba ki? era mukyala ye era tayinza kuddamu kintu kyonna kati akuddamu kati gwe essaawa eno oliwo ndi jjuba olubuto lwalina si lwange. kati lwaki taata toyogera naye nolwomubuuza oba ddala kituufu yaliko? saagala kumanya n'amanya nagakyusa saagala kumanya ebyataata tombulira byataata saagala kumanya kuna nagakyusa era oyo kitaata wange. Golooza onoova mu kika bwotyo naawe nebeera musajja mukulu n'abantu bakola ensobi oba taata akola ensobi musonyiwe. Olira no abantu bakola ensobi naye koba mubulizo byakola munfeeko n'okumvako saagala bintu byako. Linda ku mwami Lindako.